Amawulire ku 9:3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya. Mugesa weno nze Joan Navubya. Bannayuganda abaddu ba Allah abagenda okukola hijja omwaka guno Mecca baweereddwa omukisa okusabazibwa ennyonyi ya Uganda Airlines batereeva okuva ku kisaawe Entebbe okutuuka Mecca. Ekibinja ekisoose kisimbuddwa ky'abalamazi 200 nga n'abalala 250 bagenda kutwalibwa olunaku olw'enkya. Minisita w'ebyemirimu n'entambula John Katumba Wamala alajanidde bannayuganda bulijjo okuwagiranga ebyabwe. Tuli wano okulaba abalamazi baffe nga bagenda okukola hijja ng'ate tuwulira essanyu nti Uganda Airlines yebatwala. Kya ssanyu nnyo okuwanika ti abantu baffe tebajja kukaluubirirwa hijja. Kati anaabatagikoze anaaba yenenya yekka kubanga embeera eteredde. Kati ate n'ekirala bambuulidde nti nga bwe mulabye abamu bakadde bambi ogenda mu boogera Oluzungu, Luswayiri nga ne communication akaluubirirwa agenda okutuuka nga n'olugendo lumutamye kubanga yeetolodde ate ne be bamwogerere bimutabitegeera naye kati wano ku nnyonyi ezaffe abaana bakolamu baffe. Etterekero ly'eggwanga Ly'omusaayi erya Uganda Blood Transfusion Bank likwataganye n'ekitabo ky'abakozi kya NSSF wamu ne Ministry y'ebyobulamu mu kakuyegebwa okukungaanya omusaayi naddala ogwa O negative ogusinga okwetagibwa mu malwaliro ebiro bino nga ku musaayi ogukungaanyizibwa guno bafunayo mutono ddala ekitundu kimu kyokka ku buli 10 kyokka nga bangi bagwetaaga. Kakuyegebwa okukungaanya omusaayi ono wakubona eggwanga lyonna nga bakutandikira mu Kampala, Majinja, Masaka n'ebitundu ebirala. Omukungu wa Uganda Blood Transfusion Bank Ambrose Mogome ayogedde. Tulina abalwadde bangi abeetaaga omusaayi guno ogwa O negative ate nga emabega kaawo twaguterekanga ne gubeera mu fridge zaffe nga gulinda bulinzi oyo agwetaaze. Kyokka ate twakizudde ennaku zino nga tekikyasobokera ddala okubanga tutereka omusaayi guno kuyamba abantu bonna ababa bafunye ng'obubenje mu kaseera ako ak'akazigizigi. Group eza O negative oba omusaayi gwa O negative gwe guteera okutaasa abalwadde bwe batyo. Amyuka omukwanaganya w'ekitongole ekirwanyisa omuze gw'okukusa abantu wansi wa Minisitule y'ensonga z'omunda Basabiddwa Kijinyi akakasizza okukwatibwa kw'abantu 3 okuli Ssemanda Waswa ow'ekizungu mu Makindi yakwatiddwa olw'emisango gy'agambibwa okuddiza Masaka Lyantonde ne Lwengo yakwatiddwa ne munne Nakanjako Prescovia kussa omukazi omulala Shakira Nayigaga ng'ono bamukwatira Kamuli ng'aliko abawala baakukusa okutwala Kenya okubafunira emirimu. Wano wetukubiriza abazadde abaana bammwe mufeeyo nnyo okulaba waje balaga n'omuntu gw'omanyi bino ebikolwa nabyo babikola. Mujjukire bulungi emityana mwami Mujabi Vincent Sepuya naye we yakwatibwa ne munne Nankanja Grace nga baakukusa abaana 3 era nga babakozesa mu mirimu gy'okulunda n'okkuba amatafaali. Wano nno we tukubiriza omulanga bannaffe mufeeyo nnyo okwetegereza okutuuka ne ku ssomero omwana wo gy'olowooza gye bagenda omuweera scholarship. Kati abali mu mulimu gw'obulunzi n'obulimi bakakasiza nti omulimi n'omulunzi talina bwasobola kwekulaakulanya ng'ebbeeyi ebikozesebwa mu mulimu guno ekyewunise okukira emyaka gy'empafu. Fiona Namutebi alondodde ensonga. Kwatibwako ensonga mu by'obulimi bagamba nti ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu kulima nga ebijimusa, ensigo n'ebirala bingi okuba waggulu y'emu ku nsonga lwaki abalimi bangi bakyalemeseddwa okweyunga mu kulima okuvaamu ssente. Gudula Nayiga, Ssenkulu wa Good Leisure Farm, ategeezezza nti ebiseera bingi bannayuganda bandyagadde okulima okufuna ssente naye batya nti tebasobola kugula byeyambisibwa mu kulima olwo nno ne basigala mu nkola ey'okulima emmere ey'okulya. Osanga abasinga ettaka lyakoowa terikyasobola kutuwa kyeryali lituwa edda n'edda. Naye bw'ogezaako ogamba nti ate koogula ebijimusa bibeera ku ssente nnyingi ate oluusi n'ogula kya ssente nnyingi ate n'osanga tekigenda kukola. Kaakati awo ne weesanga nti omulimu abeera akosebwa ataddemu kingi ate tajjeemu kinene n'alemererwa okuyitawo. Bino we biviiriddeyo abadde atongoza mu ssomo gw'ebyenfuna gwe bategese mu West Nile ogujja okubaawo nga 3 omwezi ogujja n'ekigendererwa eky'okuyigiriza abalimi engeri ey'enjawulo gye bayinza okulimamu ku mutindo wamu n'okukubiriza abasiga nsimbi okujjumbira okusiga ensimbi mu by'obulimi eby'ekitundu ekyo. Ku Rabbit FM, nze Namutebi Fiona. Bwe gabadde agisaawa eno oliko BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 9:3 BT Fama.